Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo. Kakati lawyer munnakinku era nga human right activists mu ggwanga erya UK, Robert Amsterdam. Ono amanyikiddwa bulungi nnyo ye lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno akoleezezza olutalo, aguddewo new step, aguddewo chapter empya ey'okubanja obwenkanya ku byagenda maaso n'okutuusibwa ku bannayuganda nga gavumenti yaabwe yegenda maaso n'okubibakola. Kakati Muhoozi Kayinungaba avuddeyo n'amukongoola n'amugamba nti nno Ssebo eno tejja kubanga mmanya y'enkoko. Avuddeyo n'amuwoninga bigambo ebikambwe ennyo gwali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza ng'otannakuba ng'otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako bulambalamba. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Canada, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA mu Amerika mwena nyongedde maaso n'okuba nga mbatumirako. Tujjukira bulungi nnyo Robert Amsterdam, lawyer munnakinku, emabegako awo yavaayo nnyo n'afulumya documents eyali enkambwe ennyo n'agiwenenkereza mu ggwanga erya Uganda ku gavumenti ya Uganda ng'abagamba bamuddemu mangu ku ebyo byaba abagambye mu bwangu ng'abyagala bikolebweko mangu ku speed. Olw'ensonga nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amuyitiddemu embeera so n'okunoonyeza kwali kulaga nti nno akalulu akagenda maaso mu Uganda tekaalimu bwenkanya. Ate nga ne bannansi b'eggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okujeezebwa ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati gavumenti okudeployinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaleetera Robert Amsterdam okuwandiikira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebbankaluwa ng'amugamba nti nno twagala immediate release mutte abasibe bonna be mwakwata during campaign. N'ekirala mu withdrawing amagye okuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokusatu muwandiike documentary ng'egalantinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku safety ye kubanga jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ekaggwange ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 18 teyaddamu kubikako kya mulubaale yabulibwawo era n'essaawa z'akakati akyali mu kwekweka. Kati Robert Amsterdam era agenze maaso n'okukkaatiriza ensonga eno. Agamba newankubadde ebibadde mu European Parliament ne mu Geneva Summit tubirabye era ne submission zaabwe ze bakoze ne conclusion ze bakoze zonna tuzirabye. Naye tetugenda kubeera awo tusirike tulinde conclusions endala ezigenda okukolebwa. Yavuddeyo n'atowa order n'agamba nti no kati ye agenda kulangirira step eddako mu research okubanja accountability ku bikwatagana n'enneeyisa gavumenti ya Uganda gye yeeyisaamu okugenda maaso n'okubba akalulu okutekinga violence eri ba political aspires bonna abali beesimbyewo gavumenti nebakolako effujjo abamu nebawamba abamu n'essaawa zaakakati tebamanyikiddwako mayitire abamu bali mabega wa mitayimbwa okuwamba abakulembeze b'ekibiina ekyali kivuganya gavumenti ezo zonna ensonga Robert Amsterdam zayimiriddeko ng'agamba nti nno agenda kusirika agenda tekinga step ye eddako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula mu ofiisi ya Chief of Defence Force tebasirise bavuddeyo ne bagenda mu maaso nabo ne balangirira ekiddako ne bakuba entiisa ne bagamba nti nno okusinziira ku information gye tufuna wano Muhoozi Kayinungaba avuddeyo n'agamba nti newankubadde Amsterdam agenda maaso n'okuba nga awandiika bino ebintu era nga tukimanyi bulungi nnyo self-proclaimed advocate agamba nti nagenda maaso n'okumanufacturinga sovereign mu 7 nations. Agamba bino ebigambo bya Muhoozi Kayinungaba agenda maaso n'okuba nga abiddamu Robert Amsterdam. Amugamba nti Uganda akalulu kaayo katambulibwa mu transparency ng'era katambulira ku mateeka aga Uganda. Era oyo yena agenda maaso n'okkireyiminga nti akalulu kabbibwa nti era waliwo ne violence. Ebyo biri fabricated si bituufu era ye ekigendererwa kye kyakwandamayininga demokrasiya w'eggwanga Uganda. Era ng'agamba tujja kgenda maaso n'okuzimba strong Uganda
nga tewali interference n'emu okuva mu opportunities nga mmwe ba Amsterdam. Era n'amugamba nti nno nkulabudde, stay out of our affairs, nti weesuule wala n'ebyobufuzi byaffe n'obukulembeze bwaffe bwa Uganda. Uganda erina demokrasiya waayo agitwala, ate erina ne constitution, erina n'amateeka agagifuga, era akalulu ka Uganda kakubibwa mu bwenkanya nga kasinziirira ku ssemateeka w'eggwanga Uganda, era kakubibwa under Ugandanese law, wansi w'amateeka ga Uganda. Akalulu kano ekaddukanyizibwa. Bye bigambo ebibadde ebya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Wabula tukimanyi bulungi nnyo, Robert Amsterdam si yekayeke yakavaayo okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tujjukira bulungi nnyo Senator Risch naye yavaayo n'agenda mu maaso n'okuba ng'asindika eddoboozi ekkambwe eri Muhoozi Kainerugaba, saako n'okubanja documents omuli enkolagana y'eggwanga yatu Uganda saako ne America mu administration eya Donald Trump. Ebyo byonna tubimanyi bulungi nnyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu jjujjuzi yakava asabumitinga ensonga ze, human rights violence, okutyobola kwa demokrasiya mu ggwanga Uganda mu European Parliament. Agamba newankubadde abazungu bano be bamu be bawa obuyambi gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutuntuza munnansi, era be bamu be basobola omuggyako obuyambi obwo bumuwaga n'asobola okuba ng'akinya munnansi. Ebyadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alabiseeko eri eggwanga. Ati njagala nkutegeeze kino, okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kutadde gavumenti 3 ku bunkenke, omuli gavumenti ya Kenya, eya Rwanda saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era we katajirigirya wandiraba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asudde gavumenti 2 ku ttaka, olw'ensonga nti n'ekigenda mu maaso mu Rwanda biralamu kibadde kimanyikiddwa nnyo wano mu Afirika. Gavumenti 2 ezinywedde ezitayugibwayugibwa, mwe muli gavumenti eya Uganda saako n'eya Rwanda. Kati bano Sudan wabaddeyo entalo, DRC wabaddeyo entalo, Kenya ebadde yuzibwa. Salulu abadde ayuzibwa awa Tanzania. Kati nga sigadde gavumenti 2 eziyimiridde, omuli eya Uganda saako ne gavumenti y'e Rwanda. Era nga Rwanda batya nnyo okuyimusa eddoboozi lyabwe wansi wa Paul Kagame nga bamanyi obukambu bwe, naye balabye nga Bobi Wine asituse erizinze eddoboozi ly'Abafirika. Bagambye Abanyarwanda nti nedda, awannyo waawo ekiri mu Rwanda kitokota sikisaanikire. Bavuddeyo batandise okwezinga eddoboozi lyabwe, nabo baagala bwenkanya. Ekiri mu Kenya, Bannakenya nabo bagenda mu maaso n'okuyimba people power, our power. Bagezaako okwezinga eddoboozi erya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omulwanyizi lw'eddembe ly'obuntu Ssemazinga wa Afirika wano. Kati tomanyi nsonga lwaki Abanyarwanda wano babadde bafiirawo okulaba nga bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bamuzikiza, nga bamunafuya. Badde bamanyi nti nno obufuzi bwe buno bugenda tandika okuspreadingibwa mu mawanga amalala, era gavumenti ezibadde zinywedde zigenda tandika okuyuuga. Jjujjuzi wawulidde nga Paul Kagame ow'e Rwanda alangirira nga agenda kusizinga amazye, agenda kuwithdrawinga amagye ge agali mu Democratic Republic of Congo sobole okuba nga agajjayo. Naye kyeyagambye njagala okikakasa, yagambye nti mumpe galanti, yabagambye mumpe galanti nti singa nkola withdraw eri troops zange zino munsuubiza okumpa obukuumi, olw'ensonga nti akimanyi bulungi nti nno babadde alwanyisa mulimu Abahutu babelongenga mu ggwanga erya Rwanda. Akimanyi bulungi nnyo nti no sawa yonna basobola okuba nga bamukolako obulumbaganyi, era ze zimu ku nsonga ezisinze omutiisa. Ate wegakedde nga galaga nti nno omu ku Ssaabayeekera Wire Ngoma, omwogezi w'akabinja k'abayeekera ba M23, amaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno, ekyongera okutiisa gavumenti ya Paul Kagame. Kuba kijjukira nti no kigambibwa Paul Kagame yagenda mu maaso n'okufujjirira abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga batigomya gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Ebyo byonna information mbadde njija mukuwa. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV osinzira okuba nga otuwuliriza. Kati ebigambo bino ebyogeddwa ebiwanyisiganyiddwa tuzeeyo ku point wakati wa Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, saako ne lawyer munnakinku Robert Amsterdam.
Tetumanyi gye bigenda kuggweera naye nga ye looyo agambye tugenda tutandikira gye twakomye tutekinga another step by step tugenda kwanawunsinga gambye ngenda kuvayo nangirire ndi bwe ngenda okuddamu okubanja kalulu mu kubanja accountability kwebyo ebyagenda mu maaso mu Uganda mu byokulonda yagamba tewaliwo bwenkanya tewaliwo bumativu tewaliwo justice wabula gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ya promotinga injustice era ng'agamba ba political prisoners nga bakyali makomera bakyatemeza mabega wa mitayimbwa agenda kupondooka agenda sigala abanja accountability obwenkanya eri eggwanga Uganda ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byetusiza ku bannayuganda ebyokubba obululu ebyokukwata ba political aspires ne babajeringa abamu ne babuzibwawo abamu n'essaawa z'akakati tebamanyi gye bali agamba nti nno nedda tagenda kubanga akikkiriza agenda maaso n'okubanga akola step eddako ogwo mukwano gwange ali yampuliriza naye bino byonna nga bigenda maaso ye Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'amugamba nti nno kimanye nti wano tulina amateeka agatufuga era akalulu ka Uganda gatambuzibwa wansi w'amateeka gaffe aga Uganda simanyi mateeka ki oba geego ag'okubba akalulu ag'okukinya bannansi ag'okusiba ba opponent baabwe ababa beesimbyeko ebyo byonna simanyi naye gwe ky'oba omanya nti okuwanyisiganya kw'ebigambo kugenda mu maaso wakati wa Chief of Defence Force ne Muhoozi Kainerugaba saako ne Robert Amsterdam. Oli ku UG Update TV ku badde osinzira okuba ng'otuwuliriza mbagala nnyo tovaako tujja kuba nga tukomawo.